Mbale tukedde bulungi era embeera simbi nnyo okulabika nti abantu bakedde emirimu gyabwe egy'enjawulo. Wenjogerera n'abaana abasoma tuli wano ku ssomero lya Nkoma Secondary School nga bola mabega wange baana mwe bali bonna bakedde okulabika nti basoma. Naye mukulu Farouk nsuubira tewali mu studio kwolwo naye walaba ndowooza ku TV nti ekizimbe ekituli emabega waffe bakizimbira kyali kyalina okuyambako abaana okulabika nti basomeramu, naye wenjogerera bukya bakizimba tebakisomerangamuuko oluvannyuma lw'okuba nti kyajjamu enjatika. Era abayinginiya bajja okukebera ne bagamba nti tebalina kuba nti baana basomeramu ne kibeera condemned. Era wenjogerera kimaze emyaka kumpi gigenda mu 5 nga ekyo ekizimbe kyolaba ekyo nga tebakikkiriza kulabika nti abaana basomeramu. So ndi wano n'omukulu owa PTA w'essomero lino atubuulire omujjuzo gw'abaana bwe bazimba wano gweyongedde, bo bakola ki, nga n'ekikulu ekituleese nti gavumenti eri kunoonya akawumbi kalamba n'ekintu okulabika nti bamenya ekizimbe ekyo. So si kuzimba kira wabula kawumbi kamu n'ekintu okulabika nti bamenya ekizimbe ekyo basobole okuba nga bakijjawo balyoke ate banoonye ssente endala ez'okuzimba. So nga lina kutuuka omukulu ono katubuulire essomero liriko abaana bameka era ekizimbe kino bakizimba ddi basobole okuba nga tulaba ennamba eriko naki kye beetaaga kyennyini. Mukulu amannya? Neyanza amanya gange nze Haji Soud Muhammad Masalu nga nze chairman wa PTA w'essomero erya Nkoma Senior Secondary School wetuli ku ssaawa eno. Essomero lino erya Nkoma Senior Secondary School essomero liri ku musingi gwa Buyisiraamu ye foundation era nga liyambibwako ne gavumenti okola emirimu gyalyo. Ekizimbe kino kye tuli okwogerako ssaawa zino ekituli emabega kati ekirabika kyazimbibwa mu mwaka gwa 2012 we tukyatandikirwa okubeera nga kizimbibwa mu 2015 ne kiba nga kitongozebwa era ne kitukwasibwa mu butongole okubeera nga tukikozesa. Gavumenti yatuwa ebizimbe bino biri 4 nga bw'olaba, tulina buloko A, B, C, D. Naye nga kati ekizimbe kye tutunuulidde essaawa zino kye tusimbyeko essira kye kizimbe kiri buloko D. Buloko D yali erina okuaccommodatinga abayizi abawerera ddala olwenda kubanga eriko goloofa 3 katogenda n'osiŋŋaana nga abayizi be baali balina okusomera mu kizimbe ekyo. Naye nga wetwogerera kati Nkoma Senior Secondary School tulina abayizi abakunuukiriza mu 7. Katogenda n'owesiŋŋaana nti ekifo kye tulina kitono tekitumala. Mu mwaka gwa 2015 nga bankamala otukwasa ekizimbe we twakizuulira nti ekizimbe kino kyalina obuzibu, kyali kizeemu enjatika. Bwe twagezaako okubeera nga tukonsultinga abakulu bajja ne batugamba nti ekizimbe kino okusinziira ku mbeera gye kifaananamu tulina okubeera nga tukomya okikozesa. Era nagguno gujjwa ekizimbe kino tetukyakikozesa, kiri awo nga tekirina mulimu gwe kikola. Abaana abangi kati embeera eri yeeteyo okuba nti basomeramu. Abaana obutasomeramu kitukosezza nnyo kuba kati ssaawa zino tweyiya bweyiya abaana engeri we basomera ate obuzibu we bwazze omukisa obwo gwabadde mu byo gwe tusobola okugamba nti mulungi kibuyaga naye ate yazze n'atikulako akasolya ne kagwako. Kati ekyo kyennyini ate kitakola. Ekyo kyennyini kye bamaledde okondeminga. So ne tulaba nga kati kifuukidde ddala kattiro kennyini eri abayizi baffe. Ekyatuyamba nti mu kiseera kibuyaga we yajjira abaana bali mu luwummula so tekirira muntu gwe kyakosa newankubadde nga baliraanwa baaffe be baakosebwa mu mbeera efaanana bwetyo. Bakonsultanti we bajja okulaba ku kizimbe oluvannyuma olw'okugamba nti kibe nga kimenyebwawo, bagamba mu mwaka gwa 2017 bagamba nti kyali kyetaagisa obukadde obusoba mu 9 okubeera nga basobola okukimenya. Naye kati we twogerera wano ogamba nti bakimenya ensimbi ezigendamu ziba zisukka mu kawumbi akalamba okubeera nga kimenyebwa. Ng'essomero twatuula wansi ne tulaba nga mu butuufu tetulina kye tusobola kukola oluvannyuma olw'okugamba nti ekizimbe kimenyebwe ng'ate essaawa zino era tulaba nti bwe tukireka kyatandika okubeera nga kitandika enjatika n'okubeera nti kikasaawa yonna kiyinza okugwira abayizi. So ne tulaba nti kyokka ekisobola okukolebwa naffe kwe kukkiriza ekizimbe kino kibe nga kimenyebwawo, naye ensimbi ezigenda okukozesebwa olaba nga nsimbi zibeera mpitirivu naye okusinziira ku bakonsultanti ffe tetuyinza kubeera nga tubawakanya. Kati okumenya kuno nga bagenda kuggyako ttaffaali limulimu oba nga bagenda mmenya ki eno gye babagamba? Okumenya ekizimbe tetusobola kumanya ngeri gye banaakimenyamu kubanga waliwo abakugu be bamanya engeri gye bakimenya. Naye kati ffe ng'abazadde kye tukubiriza gavumenti oba kye tusaba gavumenti kwe kubeera nti bwe baba nga baggyawo ekizimbe
bakijjewo nga ssente ezigenda okuzimba ekizimbe ekirala olwedde nga weeziri bakijjawo babe nga batuzimbira awalala kubanga tetulina kati saawa zino abayizi we bayinza okubeera nga basomera. So bwe buzibu obuli wano naye ng'essomero tugamba nti okuva nga abakugu bwe bagamba nti kimenyebwe tetulina kye tusobola kuwakanya okuggyako okukkirizaganya nti kimenyebwe naye nga kibe nga kizimbibwa amangu ddala okutaasa embeera. Ssente zino ezisuuka mu kawumbi akalamba za kumenya so si za kuzimba? Essente ezisuuka mu kawumbi si za kuzimba okuggyako kumenya bumenya kukiteeka wansi kibe nga kivaawo kubanga kati olwedde we kituuse kiri kattiro ate bwe tugamba nti tukireke oyinza okusiŋŋaana nga kifuukira ddala ekyobulabe eri community y'essomero. Ssente zino zisuubira kuvaawa gavumenti egenda zireeta oba mu ab'essomero mwe mulina zinoonya? Ebizimbe bino byonna gavumenti ye yabizimba n'olw'ensonga eyo bwe kuba kumenya era gavumenti yerina ssente zirina kuva mu gavumenti era bwe kuba kukizaawo kukizimba era ziba ssente za gavumenti so be bakama baffe betukuumiridde okulaba nga babaako ne kye bakola. Kale tweyanziza nnyo mukulu Farouk Sesaz sijja kubanga nsukkawo awo naye nga bw'owulidde kawumbi kalamba n'okusukka kekeetagisa okumenya simanyi ab'omu Lubigi abakozesa ssente mmeka okumenya ebizimbe byabwe naye nga embeera bw'etyo bw'eri wano Mbale ku Nkoma Secondary School kankuddiza omuzindalo omukulu Farouk. Lubigi sooka obaleke enteekateeka yaabwe ng'ate bwe yatambula kakasa nti kati giweza emyaka 9 bwe mbaserabidde kubanga bagamba nti bakizimba 12 15 ne kiggwa olwaleero kati gy'emyaka nga 9 mirambirira ng'ekizimbe ekyo weekiri. Kontrakita eyakwata eddimo ly'okuzimba ekizimbe ekyo ye ali luddawa n'ekirala kati ekyo kikyali kizimbe abaana babakuuma batya obutagenda mu kizimbe ekyo kubanga tikyafuuka kifulukwa ate era bwendaba nti kirinanidde ne broka endala ey'essomero obulamu bw'abaana babukuumye batya kubanga gavumenti Kibuyaga yajja ng'abaana bali mu luwummula balinawo enteekateeka eziyiza Kibuyaga oba enkuba obutajja nga abaana bali mu ssomero kana akadde obulamu bw'abaana bo babutunuulidde butya yo minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza kiki yabaddamu balina ebbaluwa gye babawandiikira ku nsonga eyo oba bakyakirekedde bawoza gavumenti. Okay, mukulu Sesaz ebimu nja kubiddamu ebimu omukulu najja biddamu naye nga kiri nti gavumenti ekimanyi bulungi kuba yatuuse n'okulabika nti esala ssente ezisobola okuba nga zikimenya era omulanga bwa gwatuuka dda eri gavumenti okuggyako bino ebirala by'ombuuzi byoga nti abaana babeerawo batya ng'ekizimbe kino ate kiri dangerous ate nga kiriraanye ebizimbe ebirala abaana bebasomeramu. Mukulu nayagala kumanya abaana mubakuma batya okuba nti tebasaalimbiramu mwakiggalawo oba mwakola mutya? Ekizimbe kino bw'obanga okitunuulidde enzigi zonna twaziggalawo era kuliko n'ebipande out of bound abaana tebasaana kubeera nga babikozesa so kati saawa zino tulaba engeri ki gye tusobola okufikisingamu abaana naye nga kati waliwo omugotteko mungi ogw'abaana okubeera nga benyiga mu kibiina ekimu ekyandibaddemu omuwendo omutono ogw'abayizi naye ogenda n'osiŋŋaana nga kati abayizi ababeeramu babeera bangi. Juzi bwe twali wano ne commissioner bwe twalina wano omukolo twalina commissioner yatutegeeza Ministry of Education yatukakasa n'agamba nti gavumenti erikola kyonna ekisoboka okulaba nga banoonya ensimbi ekizimbe kino okubeera nga kimenyebwa. Bwe kyaggyibwako amabaati era twakoze ripooti n'egenda n'etuuka buli wantu wonna yasobola okubeera nga etuukawo era n'abakungu ne bajja ne bakebera ekizimbe ne bategeera embeera gye kirimu so ogwaffe ng'abazadde n'abakulembeze b'essomero twamala ogukola kati tutunuulidde bakama baffe gavumenti kikyezaako. Naye nga okutwaliza wamu abaana abayitawo nabo era babeera mu katyabaga olw'embeera nti ssaawa zonna kiggwa. Ekyo kitweraliikiriza nnyo y'ensonga lwaki twakkirizaganyizza ne tugamba nti bwe kubanga kukijjawo bandikikozeeko mu bwangu nga tekinnaleeta buzibu bulala ate bakikoleko mangu okubeera nga batuzimbira ebizimbe ebirala tusobole okuaccommodatinga abaana baffe abangi ennyo nga kati saawa zino we basomera waba wazibu babeera beenyiga nnyo. Ekibiina ekimu kirimu abaana nga bameka essaawa zino olw'omugotteko? Ekibiina ekimu saawa zino oyinza okusiŋŋaana nga kiwezaamu abaana nga 10 olw'okubeera nti kati tubanyigiriza okubeera nga babeera wamu so basobole okubeera nga bafuna we basomera naye ekyomukisa omulungi nti ebizimbe nayo bye tulinako bibadde biweraawerako teriyo basomera mu muti bonna babeera mu bibiina. Kale mukulu Farouk embeera bwetyo bweyimiridde